Wepanka bampalude ono gwe nafuna ko tibede kale ladies and gentlemen nga tugenda maso mu mawulire gafa gonna kolero shecha agenda maso sagala otule tula kabina ku dongo maso ku lutimbe chenyezo kugamba. My name is the one the king himself as always on ku Celeb Jazz iranga tusinzira ku Celeb Jazz Studios enankula ku Prime Tower eduka liri studios ziri D04 ku Prime Tower, yes, level 3 basangewo obeere naffe ojja tusanga omukulu gogendo sanga omita Star Lawrence ojja sanga ono watera okulaba n'obukyala kyala Lawrence yabukwasaganya okulaba muno nabo agezaako okulaba muno bukola ki kale entalo zikyagenda maaso mu industry yaffe ye Uganda era nga entalo za Seka Uma Sheikh Nuh Muzata era zomunayiza amaze okuba kati nga ziggwa. Why? Because waliwo bamasheka abavuddeyo okuyingira mu nsonga zino era nga kwadde bamasheka bano ab'enjawulo era nga basinzidde bali ku radio emu emanyiddwa nga Pal FM ne bavaayo ne basoma ekirambo era ekirambo kino munnange kyaleese entalo nnyingi nnyo oba okukanya kungi nnyo oba amawulire mangi nnyo eri abantu ab'enjawulo nga kuno kwotadde munnange Aboluganda abako n'ab'emikwano ngenda kuwulizamuko ku ddoboozi ya Sheikh ono ng'asoma ekiramo kino ekya Seka Muzata era ng'agamba muno Seka Muzata yaleka abakyala babiri sibokka yaleka wabula yabalekera abaana babiri naye abakyala bano newankubadde beesiba ku by'obugagga by'omugenzi Seka Muzata Seka Muzata teyabalamirako bya bugagga bye. Seka Muzata Nuho Muzata katuwango mayina ogenda tumumonayo Muzata alina okukola ekiraamo nga kino ekiraamo kirimu baana tekirimu bakyala ontegedde nnyo kati osanga Lawrence abeera n'abakyala omu babiri basatu bana okitegedde ne kati nga yafuna omu n'alaama n'agamba Udayi yabonzaaliranga omwana okitegedde ebintu byange tobisinikiranga amannyo ebintu byange by'abaana bange ontegedde nnyo kati mwe bakyala mwe ku Luthumu erinya ndogedde bunyi Lawrence Kulusumu ne oli Ajati mukulu ne Nakiwala Kiyingi eyo minister Nakiwala Kiyingi temuddamu okuzunga nga mugenda mu maka ga Seka Nuhu Muzata era nga mu Lusiraamu tugamba alakarahamu nedda kansoke mbagire ekigwa Lusiraamu muyinza okunkwata mistake kansoke mbasomere ekintu kino mukiwulire mutegeere nti nno wano wenjagala atandikire wuliriza Seka ebintu byesibiramu dda diplomasi ono Seka Muzata tiyali muntu wa bulijjo yali Seka yes ensonga za Muzata ziteekeddwa okwatibwa mu mbeera nga yabuseeka yatuwalimu yolamu otya nga akyala awuba sikaati yenatuwala okitegeera okuwalawala natuwala kya alambika eswala ate muwalimu tulekemu wali natuwala ku Muzata onoonya ki mu maka ga Muzata minisita wabyabaana nkugambye nsoose kugamba nti bino byawaki natuwala tajja kutaputa amateeka ga Busiraamu tasobola tukufuna amasheeka abasiraamu tulinye wansi ne waggulu amasheeka babuulire n'abatulaba temutwogeza binene Muzata amaze okufa mufa kyakuddemu eriko ebibuuzo bingi aye oluvannyuma lw'okufa kwe abantu babonekera bwe batyo bajja basalimbira amakage Muzata akufa kukusanga ku ndiri era Allah yabyagera alhamdulillah Allah yabyagera lete babalimbanga nga bafaanagana ne Bannakiwala nti ensi yonna nkiyitaleeteeku ku ngeri Muzata gye yafaamu mutuleke njagala kuwuliriza wano mujja kutandika otugamba nti eswala mesalagambi temwaziina mulekanira abantu waliwo ensonga zetukakasa Yahya nkugambye bwe mba njogera ku nsonga ya Busiraamu sigereeza ono wamuyita Sheikh Umar Sadiq wala n'obukafiiri bwe talina kyasobola kumanya ani afuna ki kugambye nti haqqun min Allah haqqun min Allah Sheikh babuulire mumuyite mu bulambike tetulina kitumwetaaza haqqun min Allah haqqun min Allah haqqun min Allah
tetulina kye tumwetaaza katugende mu maaso. Era nagabe siyinza kumunoonya mu ngeri ya diplomasi yazze lwatu wano njese bano sekakatalina mukyalo leta nti omukyalo olabeere muno ku social media ebitambula bwe butambi w'omukyalo oyo ng'alina omuntu gwamukozesa bwe butambula. Akuminallah Lawrence sinna gye tubeetaaza oba tubazanyira ekiri ekyekiraamo tubazanyirako ekiraamo because ensonga zino zakutte wansi ne waggulu Lawrence njagala mbazanyira ak'ekiraamo gwe totindako njagala mbazanyira ak'ekiraamo mutegeere mbuno akuminallah bw'oba toli musiraamu akuminallah tolina kyotwa genda katonanya kankuzanyire ak'obuyisiraamu ak'ekiraamo okitegeere mbuno akuminallah akuminallah gwani ayingira mu nsonga z'obuyisiraamu nga toli musiraamu akuminallah seeka yamugambye akuminallah tosobola kuyingira mu nsonga z'obuyisiraamu nga toli muki nga toli musiraamu. Kati leka nkuzanyire ekiraamo bwe kyadde kigamba ekiraamo kigamba abakyala bano akuminallah terina gye tubeetaaza tebaalimu mu kiraamo. Ontegedde bunyo Lawrence baalimu mu kiraamo wabalabamu wamma Lawrence wabalabamu mu kiraamo damu yes or no wabalabamu tewabalabamu ekiraamo. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nse Musata Nuhu Ratti ndi mutabani w'omugenzi Haji Adamu Musata Sebbale ndi muzzukulu wa Hamza Sematiko Nediranjovu Akabiro Nvubu. Mama wange ye mugenzi Hajati Hamida Narunkuma. Okimanyi mbuno awe waliwe batwaziika Seeka emabbali awo walabawo entaana yaliwo we wakola ki we twaziikaani maama we ono gwayogerako mu kiraamo ontegedde bungi nnyo kati wuliriza. Muwala wa Nsumani Kalevu yeddira Ndiga mpandiise ekiraamo kino nga ndi mulamu era nga ntegeera bulungi nga tewali wamukoze eki amukase mulamu ategeera bulungi tewali wakoze eki amukase kubanga baseeka tebanywamu sikyo. Wuliriza ekiraamo. Nawasa omukyala Amina Namawejje oyo mukyala akola ki nambeemu Amina namaki Namawejje yazaala abaana bange Amujad Sozi ne Hamida Nasu. Ontegedde nnyo kyegezaako okugamba Amina n'azaala omuki omwana tenatuuka ku Kulusumu wabula Amina amala ozaala omwana oza basigala bayagalana oba bayawukana ne bakola ki ne baawukana. Ontegedde bunyo Lawrence bwamala okwawukana kumbe Seeka alinayo omuwala gwasomesa muki ku campus omuwala oyo nga bamuyitaani Kulusumu ye mukyala muto. Ontegedde bunyo mukyala muto ono ontegera kigamba mukyala muto ono kati naye n'azaala omwana naye ne bamala ne bakola ki ne baawukana. Bwe bayawukana ekiraamo kigamba muno ebyobugagga bya Seeka yabiramira baki baana be kati nakiwala kiyinja ayingiriramuwa ekiraamo tukivuddeko bikyalanda naye omwana mukyala wange nankubidde wanzi olawulira ekiraamo bituufu si bituufu. Nawasa omukyala owokubiri Kulusumu Nabunnya era ono yazaala omwana wange Anwar Sessanga era naye twayawukana takyali komakawo twakola ki twayawukana takyali mukyala wange ye Kulusumu ayaleese omwana munaabeere maki mu maka ono Kulusumu feva gyalina olwokuba munalina connection yakolako ne ku KCCA oshegede tebamunakiwala katawatakimanyi tebanakiwala kingi yayingidde muki mu nsonga zino nebino wabikola kuttatanya linnya lya Sheeka wange kyekinnuma ekigambo ky'obuyisiraamu kye nagambye okijjukira Lawrence tetukola ki
Tugende mu maaso. mukyala wange nawasa era nawasa omukyala owokubiri ku lusuumu nabunya era ono yazaala omwana gwange Anwar Sesanga era naye twayawukana takyali mukyala wange tewali mukyala gwendese bombi twayawukana. Kati bano abajja bazunga bavaawa naye lwaki muzungira mu bintu byabafu bane singa kale singa seekale twamusaalira bannange singa omuzimu gwe guva ne gubankubira kibooko ne gubankubira kibooko bakazi mmwe ate bino mbyogera nga okugaba emaali yange ebyobugagga byange byonna byabaana bange abasatu Amjad Sosi Muzaata namba emu Anwar Sesanga Muzaata namba bbiri Hamida Nasozi Muzaata newe nkomaawo bebana ameka Sesanga Anwar ne Hamida bebana ameka owuliddemu erinnya ly'omukazi oliwuliddemu kawaki bayombera ebintu by'omugenzi ebyobugagga by'omugenzi okugaba n'emaali y'omugenzi. Anyway, ebintu bino bikyalanda luli twali ku ewa Gondi ewa Jeno osegedde wali ku URSB ku Georgina House netugende wanakiwa netugende Kawempe bikyalanda nefe kusave just gena kwatongera bikutusako era ifananye ebyo badola bakatasi of Lawrence yabikwata ata maloboozi gade katasi of Pearl FM nga bano omukulu nasomye ekiraamo Sheeka tugenda kwa nafe tumunyako tumukuletere tutegeere bino birine gye bitwala erinnya lyo mugenzi oba byongera dikkakanya amanyanze King Smith katugende ate ewala then twatukomo tugenda genda maaso na mawuli amana mangi nnyo tovaano enyinyi ku Slave Jazz nange Kabaka Smith.